Pallaso ku ntiko oba oyagala oba olwala oba ebyenda bikuluma oba ogenda ku kitanda oba weetunga muguwa yaki waki weetungamu muguwa kuba nze nina infact nina treatment enyangu ennyo eyinza okujjawo nga omuntu aveewo awummule Katonda amutwale ngakkiriza. tiketi ya first ngenda zibawa ngenda kugaba tikiti nkirangiridde kuno ngenda gaba tikiti za milioni 10. Mashallah huyo msulamba ani asika mkweli mpira mkweli nange bondi wambwa naddayo nenki reflecting akone bano bonna bakwano bange mbalaba bwe boogera mbawuliriza nga abasajja abakulu because emiti emito gye gigumiza ekibira baba ne ideas nze ze mba sikyalaba so because emiti emito gye gigumiza ekibira baba ne ideas nze ze mba sikyalaba so nembe yazikako ebyo nabo ne bali yazikako experience fena nekidde lyato neriseera omuntu yandiroozeza nti Pallaso it's not the first time nkulaba ku interview banga nkufuna ku interview kujjukira ne James Proper ku Delta oba ojjukira bulungi nnyo but the way we reason omanyi kye tunabuuza kuba ogenda babuuza naye tujja nze nvuga so the reason lwaki nkubuuza ebintu nga bino nti omuntu ayinza okulaba ng'otambula n'abaana bano abato omuntu nga Pallaso omusajja omutegeevu omuyivu the way you reason kuba nina mukwano gwange namugaya nkyaza Pallaso omukyala aliyo naga omusajja nga mugezi ninga mulaba gukimanyi kati zagenda omubuuza bakulaba batya n'abaana abana abatongo omuntu akusuubira oli ku level ndala nnyo okubanga otambula nekino emiti emito anti kubanga obuyinza buva wansi ne bwambuka waggulu kugamba obuyinza buba ne apex nabona ogamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye ate obuyinza era naye omulaba abuzza wansi abuzidda mu bantu ate abantu ne babuzayo waggulu kati kugamba okubeera nga omanyi ebigenda mu maaso ng'omanyi n'ebijja kiba kirungi n'owuliriza emiti emito kye kiba kigamba kuba nze nzijukira nabeeranga ne Chameleon for example nga nina ebintu byendaba nga asikinga advice naye nga ndabika njirina naye ng'olwokuba olinamu fiyo oli mwana muto nga tosobola kwogera nga abantu bino abakulu balina ideas bamenyamenyaawo ate n'olaba era nga yeetoolodde n'amalira ku idea yo gwe gye walina essaawa eyo kati nenkifunamu ekyokuyiga era nze mikwano gyange emito nga units promoter bwaŋŋamba nti awo tetugendawo nsipozinga ne mubuuza lwaki ne tourisonenga ate n'ekirala mpulira essanyu lingi nga baganda bange abamu abo abavubuka abato nga ndi nabo ne muzuulamu ekintu ekirala kye yali teyemanyimu nze am surrounded by a team of professionals naye ku bonna tekuli yajjanga professional tekuli yajjanga amanyi nekyakola no naye be banyimirizaawo n'okuteekawo brand ya Pallaso n'obwesige n'okulaba nti brand yange ewangadde nga si nnyangu lyakumenya kubanga abantu bendi nabo babuze baana bato driver wange azoba wa myaka 14 Gabriel yajja yakamala high school kasawono bwe kugamba nti yakubye ba sponsor bonna ebigo ne bajja ku fest kiyinza okwewuunyisa Ivan Killer namusanga ku Resort Beach just kalenzi katoka genze kukyakala bintu byako na bakyali baako ne kufuna omukwano right now is my official DJ and we've traveled the world together so mpulira essanyu lingi nga nina ettaffaali lyengase ku bavubuka bannange kuba ebintu ebimu byanzibuwaliranga ate nga ndaba byalinga bitono ku balala so saagala nnyo bantu ebintu ebyo bazibuwalire nga mbisobola ebimu I try to do what I can as I also save myself. Okay, all right. Basaba debaje mochali ku Maduso the big 89.2 CBS FM Pagise Night Radio. Yefe abaliko obu understand dakika ziri 5 mukaaga ezake gano lunaku olupya lunaku lwa kusatu nakuzo mwezi ya 24 mwezi gwa muzigo 22 mwezi tuline King of the East omusime wa bene tenga yakuyimbira akayimba kadokensingo okwagala binyuma one of my favorite from the King of the East. Gobuza ku bantu ba Ssaabasajja Pallaso amawulire gawe endeka kutusaaga gatya nzokeshiso babuuzaako bannange abooluganda abako n'ab'emikwano n'abawagizi baffe mwenna abawuliriza Emmanduso mwebale kubeera naffe ku Night Radio
mwebalikuliriza MC Wale Wale. Amanya gange nze Pallaso Saka Free Boss King of the East. Ngera mbagamba ndi musanyufu nnyo okubeera ku mukutu bene gwe yatuteerawo okulaba nti tuyisa ebirowoozo byaffe ne bibatuukako 89 katonyeze 2 Kyabasa Fama. Bannange ayisa abasajja kabaka wa Buganda awangaale n'abagereka Maama agerekera Obuganda. Bannange nze ababuuzaako ndi musanyufu nnyo okuba wano era nga kivulu kyekimpuuba kyekindeesewa MC Wale Wale mulabeko mbabuuzeko byonna mbigatta omulundi gumu naye nga ndi musanyufu okubeera wano. Amawulire gakusanga gatya? Amawulire gano gansanga nali wa Bawa nga nkola Love Fest album eno nga nina olimba lumaliriza kukyalo lwa Kechapo lwaliko wine bandyawo essimu neevuga ne baŋŋamba n'essimu gy'osuubira evawa omukulu Jonjo omulambira agenda kukubirako naye omukulu aŋŋamba nembeerawo nga ndi puzzled banjawo nenkuba nambuuzaako naŋŋamba gyokya mugitambula gitya naŋŋamba munnange waliwo embeera eriwo weetaagibwa ekyakola ki ne mubuulira bye nali nkola nali ntegeka kivulu Love Fest nga bobimanyi naŋŋamba osobola okuyimirizaamu kubanga omutanda asiimye taata wange asiimye naŋŋamba engeri gy'asiimyemu ate yanjawulo nnyo musanyufu nnyo ku mutima era asiimye enkya ku ssaawa bweziti ne bweziti weetaagibwa jangu kale kwegamba awo amawulire ago gaali gasamye nnyo nenkya nogagamba bannange nenkya nogagamba maama kuba munnange nga sinnalabako amaaso g'omuganda gali mu ngalo ntya okwetikka abange nentuuka nebiki programu nezikyuka munnange kumbe bya ddala nenkeera ng'omusajja omuganda nenfuna ekanzu ngirina mu closet si yaggula eyo mweri nondamu ekkooti yange gyendaba eyinza okulabisa obulungi nenyingira ekifo nenzijanga enteekateeka zonna nnungi abakulu b'emmengo ne bannyaniriza ngenda okusanga nga n'akatere kange bakataddewo nga omukulu Ibra muganda wange Ibra enteekateeka zonna ziri mu mitambo najja nambuulirawo bye nali simanyi mukulu Ibra njagala omwebaza ekyenjawulo kansala Ibra najja nantambuza bulungi tuula wano nandagirira nambuulira wenzira program already yali naye ali nayo mukube bankwasa okulanga kitambula bulungi munnange emandi awo omwami omu omukulu najja nangamba omukisa gwolina gwanjawulo beene asiimye agenda kweyanjulira ku stage nendowooza byakusa nga ndaba bandi evudde kwa bandi eyasookawo babayita banabeeka baakuba omuziki baakuba nange nekimpita namu omuzu mukulu gwe nali ndi awo kumpi oba yali muzize ekirumiro oba yali nangamba owaaye baakuba endongo naye ngamba abo ngenda kubayitawo nentuuka munnaye ne bampita obungenda okulira eddoboozi mukupakukapakuka ogezaako okuwulira bye boogera